Abangi nya Agagawalidde leero nga bagagga bavundu nga omulimu gwe bayita Bobi Wine nga gwe gwamugaggawaza. Era nkusomera okuva mu 2018 waliwo abantu nga bafuuka ba billionaires because of the name Bobi Wine. Bobi Wine mulimu era erinnya mulimu kati Kenzo ali ku mulimu. Kati abantu bonna bola abalumba erinnya eryo Bobi Wine abasimu oyinza olowooza nti owaye musajja ye katamwagala kumba ali ku mulimu. Botunia Ajja ya Kenzo yonna from day one. Kana kambata. Yakugamba ali yegomba omuyimbi omu ave Masaka. Bobi Wine. Bobi Wine ya. Empaka ze yasooka okugendamu eza talent search. Era yajjamu ezo empaka nga ayibolibola Bobi Wine wa wendi. Kenzo yande bali talina walumbira Bobi Wine olwokuba nti Ajja nayo yonna erimu erinnya Bobi Wine. Naye bw'olaba amulumba kati ffe abamu tumugamba muleka alumbe. Kubanga tuba tutegedde waje chiva tiguba mulimu walina group yabo je balimu kati nga babaweereza bakugamba gwe nga tonnateekayo navuma principal olinda ki nawe vuma principal tugende alone ziri sindi ze yagamba ze yafunako milioni 10 ayombanga atafuna ngamba ziri ezedde zasooka nera yafunako ye wacha ayombesa banne ante zali za sindi ayogera bingi alinga zali za sindi ngomu zali za uma anti na zino siza Kenzo ng'omuntu kati nati katekeza okulaga nti Kenzo bajja kubuza bazikuwangani because ye wuma bali bazijuwanga wuma because by then ye yaliwo sente ziri wadde zali nyingi bwe bazigabagabamu wuma yali etwala abayimbi yafunako milioni 10 zoka bwe banatandika okulaga abalabe bawadde sente bani companies bawadde sente bitongole bawadde sente bani bannanyini byo bani ababivunanyizibwako bani abalina obuyinza mu ebyo ebitongole era sente ziba zatukidde mwani mu mikono gyani mu ebyo ebitongole. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Megatron koli tugamba ntino bera ngu subscribing likinga achoberenga o sharinga muze the Megatron is my name nakulwalero no ensonga nyezo tugembera nga twogerako tuline roadmark kingi kasazo era nga mulese aberenga tubulire ensonga engeri gye zitambula mu ggwanga lino era Uganda stories nyingi weziri naye nga ekitukutomba biro y'ensonga ya Bebe Cool ne Eddy Kenzo tubuza abafaaki Eddy Kenzo afaaki ne Bobi Wine afaaki ne Eddy Kenzo so sente zalese ebizibu kasabazi bawadde olutalo ne lutandika so roadmark soko obuze ku bantu and then after tutandike sebo masena babuza soko obabuulire tojja kujivanga eyo nti nkugulidde enkoko obugumu bwoliko enkoko badde osazewo gigula nkugulidde nekunamira abaavu egira bweti era zibulako kubulako mmeka zibulako abantu bano banazimpa nina mugagga wange omusajja woli owali ene yatusuubiza ku sente ali namala nenve wali wamala nova nga afuna kalina kyenfuna yagenda n'abawenti angamba n'abawadde nte ate mmwe nammwe nja kubalaba neninda sente naziraba wavayo wali ene navayo naye kati nazzeeyo jukira ekivvulu akalango kafulumi ndawusi yakakubye ema yakirimu kati I think by tomorrow video bagenda akalango bagenda kafulumya ku TV naye nga ka radio kawedde batadde wankulu kuko omwana oyo njaga muwagira nze naye naakufuna olunaku lukulu oba oyagala otegeera amaanyi goteekanga si lunaku lukulu ayenako teri yali ategese nga si lunaku lukulu n'akola ngamba teri yali ategese nga lunaku lukulu n'atakola seriously kizibu gwe nga bakolimira nnyo olwo olunaku olukulu kati nga 31 buli muntu abeera bweru abo togenze mu chachi onoonya w'omalirako ate ova mu chachi era oyina osobola okugenda bakatengeza bakatuliki chachi ekoma saa 6 ne mugenda ku birala kitegeeza abalokole bano ababa basigaddeyo kabakajanja twale eri abalokole obosaba kyekyo bakeddeemu paka mukaaga bw'oba toyina bizibu weesabyanga bw'oyagala n'osaba esaawa tosuka oba toyina malako nnyo mukama abaana boolabera mu chachi z'abalokole baba bamanyi ekyabatwala era baba balina ebizibu ebyaddala era baba baagala Katonda abayambe tojja kuvayo osaba esaawa zoyine mukaaga odde waka weebake kuki saba paka ku makya eno Katonda oba mulemeddemu nnyo ate ekisinzira buzibu byolina mulemeramu nnyo kusaba katono naye abulira kakati madenya yakugamba tutegeeza abantu tuli ku Bonizo photography awo
naye omwana akuba ekifaananyi nina kyendabye wano akitutte bifaananyi bingi wano Bonizo Bonizo aliwa Bonizo leeta atuweyo soko tulage ku bifaananyi kino kati eno frame ya mmeka soko otubulire eno ya mmeka jangu wano Bonizo ekintu ngaakikuba jangu wano ya mmeka eno Bonizo naye ebifaananyi byo birungi abaana bakuba ebifaananyi lighting tabalansize eki ettu ya flame ate eya mount eya flame nga si mount bano abantu abamu tebajja bitegeera kati kano kaba kammeka tubulire ssente byonna nga biwedde bira emitwalo 10 nga tosera ogaba bugabi jokka Bonizo naye Megatron oyinako kuno abantu abalina emitwalo 10 abazirina nti nze abantu emitwalo 8 byonna nga biwedde kasoko tulage ne kweno eno A1 byonna nga biwedde era nga bweya A1 eya board etali frame ya ino board kati ngeno yennyini yeyo ng'enyinyi nga bya biwedde ebaya 15 jokka byonna nga biwedde kuliko abantu abalina bazadde baabwe abantu bawe enamba y'essimu gisome mpola 0751 0751 30 27 79 mpola jabo mu Luganda 0751 30 27 79 jogere mu Luganda anti ojogedde mu Luzungu 0751 asatu 27 kale benafa aba Bonizo photography bali wana emakindye n'emikolo gikole soko okwate wana akantu kazitowa mikolo oyina birthday toddangeyo ne bakuba ebifaananyi ebyekisirusiru jangu wano kukigwera wano keberenga mwaba birthday busimpo diko obo bonna byonna mubiina kale toyanziza nnyo abantu balagiridde oba tosobodde funa namba ya simu Makindi opposite KFC wangu nnyo Makindi awo ku KFC ku Shero opposite ojja kuwogiraba waliwo n'ekipande kino ekiriko window events awo wenyini nyini woyingira Bonizo photography so tumuwagire musajja waffe sibe bano abalungiya n'omubi yabeebo so waliwo abaana omwana yampita ku mukolo eyo ejjinja nalinda ebifaananyi nga sebijja paka we namutuukirira ne mubuuza naye kiki nga watoppa ku bifaananyi n'asooka ndiira nagamba omwana yankuba ebifaananyi kati kala y'essuuti nejja ku sikiini essuuti nga wagaa tebadde ya green sikiini nga ya green n'akikola bw'ati ebifaananyi byafa so naye nga aba Bonizo bali wano mu maaso ga KFC emakindye mujje mubeere nga mubawagira Ronmark Kiyingi ensonga ziko mbeera nga twogerako kyekitabula Eddy Kenzo ne Bobi Wine lwaki Eddy Kenzo aleetera principal ate lwaki principal aleetera abayimbi we bagabye ssente zino otyo ne lutandika so atandikira ekya Kenzo okulumba Bobi Wine mpasingo ya Ronmark ekya Kenzo okulumba Bobi Wine guli mulimu gwe because ze kyemmanyi tosobola kukolera abantu abo nga togenda kubayambako kulumba Bobi Wine tekigenda soboka bw'oba n'obakolera olina okuba nga oli redde okulumba omuyaaya lindako okulumba Bobi Wine guba mulimu era bangi nnyo abasasulwa kati Bobi Wine gundi Eddy Kenzo ali ku mulimu bangi nnyo abagaggawadde leero nga bagagga bavundu nga omulimu gwe bayita Bobi Wine nga gwe gwamugaggawaza era bwe nkusomera okuva mu 2018 waliwo abantu nga bafuuka ba billionaires because of the name Bobi Wine so wekugamba nti Bobi Wine mulimu abasinga ab'omu art bafunye ku ssente lwa linnya eryo abamu bazimbye ku mayumba for the very first time nga badde bayimbidde emyaka 15 because of that name Bobi Wine so Bobi Wine mulimu era eryo erinnya mulimu kati Kenzo ali ku mulimu kati abantu bonna bola abalumba erinnya eryo Bobi Wine abazimu oyinza olowooza nti owaye musajja yeka tamwagala kumba ali ku mulimu omanyi wakigamba ebyo nti bw'otunuulira Ajja ne ya Kenzo yonna from day one kana kambata yakugamba yali yeegomba omuyimbi omu ng'ava e Masaka Bobi Wine empaka ze yasooka okugendamu eza talent search era yajjamu ezo empaka ng'ayimba Bobi Wine wa Wendi n'omuyimbi yennyini gwe yasooka oyimba era neddawo nga tanagenda wa muyimbi we yamala okuva mu mpaka ezo Ajja naye ekulaga nti yagenda anoonya Bobi Wine kamwoca okitegedde n'atuuka ekamwoca ne bamwaniriza n'atandika n'otambulanga nawe buli firebase we yagendanga ng'era omulala n'ebifaananyi byonna ebya firebase ogenda n'obikebera kwali kitegeeza nti moze ne wemba nkunyiizizza
ogamba naye musajja wange ono wabbabba nga tuludde naye ya ne waba akunyiziza ogamba wadanyiza naye kamuleke alinamu investment life goes on so kati wandisubidde nti Kenzo yandibale talina walumbira Bobi Wine olwokuba nti jja naye yonna erimu erinnya Bobi Wine naye bw'olaba amulumba kati ffe abamu tumugamba muleke alumbe kubanga tuba tutegedde waje kiva tikuba mulimu okitegedde abata akulaga muzeeyi sandi yagadde kulumba onyambye nnyo statement Kenzo zakoze nga wana Bobi Wine emyaka zonna we tutandika zijjayo emu ku emu kuzona zona sereme zayogedde ku Bobi Wine kuva ku lonchi yereje yakola ku Serena n'ayogera n'aga Bobi Wine yamutandika yamumakinga olimba lero yayimba ne Bobi Wine lwamufuula ensonga na biki Lero owulya byayogera alaga talina kye yali ayambiddwa. Yakyuka yali bwati kati ali bwati. Aga Bobi Wine talina kye yali anyambi. In fact nawulya statement yeno neewunya nga naganze tanyambangako kati bambi oba tomanyi oyinza onyiigira nnyo Kenzo naye kyeri kyegambye nti abasajja bali ku mulimu kati yatuukiriza mulimu gw'abakama abe bw'otakuba Bobi Wine omulimu oba togukoze bulungi. Omulimu guno egunaggwawo ki? Omulimu teguggwawo kubanga ne Bobi Wine akyaliwo ne mission gyali ekyagenda mu maaso. Ron Mark ogamba nti omulimu teguggwawo. I remember abantu nga Ashibaga Kato lwadde teyali muyimbi baba jeno ne bazzeeri kati saawa eno baliwa. Andi kati omuyimbi azitowa. Omuyimbi waki azitowa nti n'abako omuntu yenna si government yokoba n'omuntu omulala yenna bw'oba ozoohayalinga omuyimbi omanya nti omuyimbi tukozoohayalinga wa maanyi alina following byonoonya yabirina kati abayimbi balina abalabi banoonya bantu onoonya Butaala onoonya Katuuti abayimbi byonna babirina numbers bagiyina abakulu gye beetaaga onoonya omuyimbi abirina kati kyovula nti eky'omuyimbi kiba kizibu bw'abanga asigadde abakolera okuggyako bayinza okutuma omulimu ne gukulema okukola nga muzito ng'oba tegwaliwo mu ntandikwa temwagulagaanako kati awo we wayinza okuva obuzibu omulimu okuggwawo kubanga era si yasoose tubanga leero tusobola okulaba abantu nga Ronald Mayinja nga badduka mu ggwanga n'agangenze bweru kitegeeza nti bikyuka tebisuubira nti byalubeerera kwera siggwe yabitandikawo kwera si byajjajjaawo nti oba obirinamu investment nti gwe yabitandika so kiba kisobola naye ngezawo okulaga nti possibility yakyo waki tosobola kigenda nti Ashibaga ti Ashibaga talina maanyi talina following talina bantu naye ono omuyimbi aba abalina so nze abo abayimbi oluusi ndaabalumba Kyagulanyi mbasaasiramu n'ogamba nti tebalina kyakkola kye balina okukola gwe mulimu bw'ojja n'oyogera ebintu nga mutwalo kankuwa ekyokulabirako gw'omanyi abantu ameka abavaayo okwogeranga ku by'abayimbi nga batandise okusula emutundo wali mu hotel teri abayimbi baasirikanga Bobi Wine yakola ya mentioning akantu katono nnyo nga abagamba ku bibiki bye balina okusaba teyayogera ku byakutye basule mutundwe enkera bakezo bonna ne balumba Bobi Wine lwaki tewaliwo Bobi Wine kyeyayogera ng'akyogedde mu mutima mubi yabyogera mu good faith byonna speech ye bw'ogiwulira yali mu good faith naye nkera bamulumbirawo bonna nga nno bali mu WhatsApp group manyi kati ffe tulinamu abantu bafoomu bakuba screenshot ne batuweereza bambega bamu gwamanyi bakigatto gwamanyi naye ffe batuweereza kati mwalina group yaabwe gye baalimu kati nga babaweereza bakugamba gwe nga tonnateekayo nga tonnavuma principal olinda ki nawe vuma principal tugende kati bambi abamu ogerera ba muyimbi bambi ataddeyo naye nga bamaze kuweza screenshot nga bamukayuukidde nti gwe nga tovumanga kolanga bwenkola so abayimbi abo oluusi obasaasira ekirala abayimbi abo enkubuuza leero bayimbawa muba bayimba mu gundi wadde oyitayita ku kkubo olabye ebipande bimeka ebiriko abayimbi abo aba federation oba bomanyi abalumba Bobi Wine obalabyeko ebipande bimeka nti babatimbye obulanga obulaba ku TV ku baba oba newalala mwe gye muddukira oba Christmas olabako fesi zaabwe mmeka ntono kitegeeza nti bambi tebalina nnono gye bayimba essaawa eno naye ate jjukira omuyimbi life ye eri very expensive okubeezaawo erinnya ly'omuyimbi kiri very expensive kati banoonyawo we basobola okujja ssente kati abamanyi abayimbi abo basobola okukola n'ekyotasuubira senga kiba kimuleetera ssente kati essaawa eno kati Bebekulu wenkubuuza gwolowooza ayimbawa Bebekulu mugagga anti we bakubuuza mugagga gwolowooza akola mirimu ki egyo egimuleetera obugagga yainvestinga gwolowooza yainvestinga weyo yainvestinga wakati olaba wuno agenda teeka katonda k'ekiwaatu we bakubuuliza gwolowooza yainvestinga waawe wamuleetera ssente zibeezawo erinnya Bebekulu Kenzo luli yabeeranga ebweru ng'agenda n'ayimba Togo n'ayimba Gaboni kati gyali ku Salama Road
gyali atudde kati golooza onajjawa sente zibezawo erinnya Kenzo otega kyegamba nti ebyo nambi kugamba otegeere nti oluusi tulina batabukira nnyo bwe tuba bakoze ebintu ng'ebyokulumba Bobi Wine survival right now survival mulimu so kati nze oluusi tebineewuunyisa nze anti wenkubuliza nti ng'ogamba nti abantu tebalina balumba nnyo survival guno omulimu tegutuuke ne guggwawo gusobola okuggwawo naye kyetuyinza okugamba abantu laba nti jasi mubateekeko amaaso aga abiri such that nti whatever goes wrong mubajjukiza nti naye wano wakola booti naye nga ffe tujjukiza Kenzo nti Bobi Wine ng'oyogerera ebingi naye wano wayemwogerako booti wano wajja omuwaana gino gyonna emyaka what went wrong ate waki otugamba talina kye yali akuyambye nga ate gino gyonna emyaka kuba naliko ne Jacob oyo lumu edda naye Jacob yaleetedde ate kati ebiseera yali tannavaayo naye avaayo ebyaddala omanyi nze nasanyuka nnyo nga Kenzo agobye Jacob oyo kyansanyusa lwaki sio zonna twakolanga ne Jacob oyo nga Jacob yeefuulira ddala ekitagasa because of Kenzo yeefudde ekyenda nga yeefuulira ekitagasa n'awolereza n'ebitaliimu makulu era nga show igwa nemubuuza naye Jacob wakoze kyaki kino lumu twali ku radio ku radio Sapienza show yaggwa nayifuluma naye Jacob osazeewo industry efe bweti nga ffe tubali tulina eddoboozi okujja n'okwogera ku mpewo okutereza industry noweewaayo oyo noone obakinge musajjawo naŋŋamba musajja muleke biki kati nga tulaga bye twogera byonna abikkiririzaamu naye tayagala munyiiza n'ayiwawo omubiri ku lwa Kenzo nemugana naye one day naffe twaliyokko nga ggwe naffe twali tuguyiyeewo Kenzo ayina buzibu ki n'abantu bakolagana nemugana nange nemunyonyola sitore zange nemugana nange naguyiwawo nga gwe wookola nze yakusookayo naguyiwa nga Jacob bw'oguyiwa naye ffe twavaayo kubanga naffe yatulagako naye naawe wanda ajja kulagako otegere kala so nga tuzze ku speech ya Bobi Wine before that abakulu bafunye sedemeka esente ezituufu ezatuuse mu nsawo yaabwe sigenda zoogera nawulira nti biliyoni 3 abantu information kati wakitozoogera olwedde era zigenda kuvaayo sente ezifuluma ne sente ezituuka zanjawulo kati ezafuluma ziri mmeka kati nze njogera ku sente ezatuuse ze nasobodde otegeerako naye kyemalengenda okugamba kyekino oseseemu ku lwekyo abatulaba tuli ne roadmark kingi analyst ate eryantama bantu bagambe wamanyi sisooka tusooka obba congratulatinga kikyangu no by the way ati okulabikira ku budgets ezo wadde za supplementary n'okulabikirako si kyangu so oba congratulating and try situina kwe tutuuse naye bwe tukubuuza nti sente we baziririizinga nga zigenda mu ati size ezisoose bazze baliriizinga sente ebbanga ddene ne ministry yenyini yalina sente ze yafulumyako emabegakaawo ne bazitwala mu UNCC ne ziva mu UNCC ne zijja zo ze bakolamu agavulu agali ku NBS ezo ndala ezo nazera zaafuluma kati madengeza okulaga nti waliwo ne ziri sindi ze yagamba ze yafunako miliyoni 10 ayombanga ataafuna aŋŋamba ziri ezedde ezasooka naye era yafunako ye wakyayombesa banne anti zaali za ayogera bingi alinga tezaali za sindi ng'omuntu zaali za wuma anti nazino si za Kenzo ng'omuntu kati anti kategeeza okulaga nti Kenzo bajja kubuuza bazikuwangaani because ye wuma bali bazijuwanga wuma because by then ye yaliwo ng'abayimbi bonna bali registered mu wuma kati ng'erina moral authority okola ki okufuna sente ezo naye ate we tukubuuza gwe Kenzo zifunangaani question wejja naye mategeeza okulaga nti sente ziri wadde zaali nnyingi bwe baazigabagabamu wuma eyali etwala abayimbi yafunako miliyoni 10 zoka according to them bo batugaba bafunako meka kati kwebuuza miliyoni 10 naye tutula nange wano naawe babiri sobolozi butatumala babiri feka solo butatumala kati gwoŋŋambe nti abayimbi bonna mu Uganda omuntu abatwala omuwadde miliyoni 10 naye nga abayimbi gezaho okulaga nti anticipations abayimbi ze baalina nga sente ziri zifulume buli muntu neyeesunga waawo tufa tuwadde sente omuntu kalive mu bwavu tusobodde osaka era ne beewaana nga we beewaana kati naye nkunyonyi zaagenda otutuuka yooli owawuma ng'agamba bo baafunako 10 kati ng'olumala bakugamba tulinawo ebibiina ebirala biringa 500 ne bakusomera amannya togawulirangako ne bagamba byonna twabiwadde sente ate gwe nannyini bibiina oli obaolondoole ekyo ng'okivaako nawe oliwaddemba okuleetayo ekyo kyo tukiweeko nawe oliwaddemba ekyo bakiweeko nkigabane ku zino kati ekiwaki nkyogedde kulaga nti hopes abayimbi ze baba nazo nga sente zifulumye nyingi ziba waggulu naye ng'ate baba ne hopes because tebamanyi naye bw'oba ng'ozijjayo just katambi manyi ezaasemba ofuluma
zagenda zitya kati gwe omuyimbi alaba sheno ogambe nti ziri ze basooka ofulumya zabyaggwa bitya nga sinaba kwesunga nnyo nti zino ngenda zifunamu ekirala sente zino bwe zifuluma nze ku lwange ndowooza kuba bwolaba nalaba erisiti ya sente zonna supplementary nga bwe badde bagigaba bw'onoonyereza abakwabyo no show ya politics naye kati abakola show za politics bwe banaatandika okulaga abalabe bawadde sente baani companies bawadde sente bitongole bawadde sente baani bannannyini byo baani ababivunanyizibwako baani abalina obuyinza mu ebyo ebitongole era sente ziba zatukidde mwani mu mikono gyani mu ebyo ebitongole ojja kwetegereza nti oluusi zibanga bonus ez'essente ezo nti nga bega nti basudde sente mu baba naye nga tebaziwadde baba tebagenda bwamwe bakozi oluusi nti mu baba Nudini ye manager Nudini alina kye yatugasa kye yatuyamba katumuweyo ka tokeni kati gwe akola ku baba n'osanyuka kumbe sente siza baba basimoli yakola ali mu kampani eyo naye alina kye yabakolera tovale baga wezize mu kampani zituukidde mu mikono gyani ogenda okwetegereza mikono mwe zituukidde nga ye waabwe yennyini abakolera kiringa nga sente zinaatukira mu Megatron naye nga mu Megatron muno mulimu abakozi bangi nze munene naye ate gwe balowooza bawadde bo kati Megatron batuwadde sente batuwadde sente Megatron kumbe ye oli omukulu alina enkolagana naawe ali manager Megatron era sente ng'aziwadde ggwe bali era tebibakwatako era tero bikola nedda tokola kintu ekyo oyagala abantu bantu balinga banjagala nnyo special Bobi Wine eno eyanyiziza Eddy Kenzo okutuuka okwogera ebigambo bino kati be abantu abamu bagamba Bobi Wine takyali muyimbi takyali mu bintu byabwe lwaki abalumba yefuula abaagaliza Bobi Wine takyali mu bintu byabwe bwe yali ava mu music yasiibula babuuza apafominga wabalemere bamuyita jeyaga ankubuuza okupafominga kwe kufuula omuyimbi oba okuyimba bo banyiivu nnyo bw'ate mbu Bobi tabaagaliza era gundi yayogedde ebigambo bingi Kenzo agamba Bobi Wine tabaagaliza ye bwe bamubuuza tukuba akalulu leero abayimbi ku Kenzo ne Bobi Wine basinga kwagalana anti ageza kutulaga abayimbi tebaagala Kenzo anti tukuba akalulu yagambe Bobi Wine mubintu tabaagaliza abayimbi tebaagala Kenzo nga babeera naye nnyo sigambe nti bamwagala mu kulunda ebyennyanja nga bali oganye okitegeera oganye mbona aliwe taleba ekyalaga owaye bone tukyalabika bulungi bikyalaga tugende mu maaso ajja kujja bitereza najja nabitereza tugende mu maaso jemadde gamba ate kati nze kyembuuza oba ogamba nti no Bobi Wine I do the relating nga nsinzira ku speech yani Eddy Kenzo ne Bobi Wine kuba Eddy Kenzo bamujjako interview nga mugwambwe nnyo agamba Bobi Wine tayagaliza ggwanga lino twagala ofuna obuyambi n'abuyingiramu naye bo bafunye kasente abanyiigidde bwe butagaliza bwayina awo wetuli ate kati Bobi omanyi waki olwina yinze mpagira saha mu bintu bya wuma nali njagala nnyo okusupportinga omuntu nga byalinya abijjemu art kati abasinga tebakimanyi nti bannayuganda abantu nga bakamiliyoni Bobi Wine abo abantu abalina bye beekoledde nga babikoze bebekulu toyinza obutamubala nnyo lwaki bebekulu ebintu ebisinga leero byogamba byalina bikoze wano 2017 nga tegeza mulimu politics bwe tukubuuza sente zamaliza ennyumba yo zaavaawa jakweza mulimu politics sente zakoze kino studio yo zavuddewa ate gwe kenyino ojja mu kamera tugamba president yakuwadde sente ng'akasiimo n'okola studio n'ogula ne kamera naye waliwo bali abazimba amabimba nebivuga amotoka kabine ekola buli kimu ne bakola embaga ezabbeeyi nga temuli sente za gavumenti nga bazijja mu bantu ba bulijjo mu art bivulu bye bakubye kati ate abantu bwe tutubawanye ekitiibwa kati waki nali mpagira saha ti saha y'omu ku bantu be nali ndabanga ebintu byonna byalina abijje mu art kati ate oyo omuntu aba alumirirwa art n'okusinga ggwe wafunyeza akakeeka osookuba tufunyeza akakeeka naye nga tezivudde mu bantu nti za art okitegeera kyegamba obadde ofuna handouts ze zikugaggawaziza oba zokozeemu ebintu kati abantu bwe bato nali kati Bobi Wine is one of those people kyovula nti waba ayogera ku art omugamba muleke ayogere because byakoledde art tonnabikola gwagamba nti takwagaliza oba tayagaliza art byakoledde art tonnabikola naawe kenyini tewandibaddewo tewandiyimbye senga teyayimba senga tabadde mu art kati ngulaze jana ya Eddy Kenzo bwe nkulaga jana ya Eddy Kenzo ne bwe yave Masaka n'okuyingira music senga Bobi Wine teyayimba Kenzo yandiyimbye
because yali yegomba omuntu omu gwatunulidde gwe yegomba kati yandiyimbye kitegeeza nti gwe Kenzo oyinayo abalinga gwe bwoli eri Bobi Wine b'oyambye nga ogamba nti Kenzo bano bonna bazze ku lwange era senga Kenzo saayimba senga saazi na mazina abano tebandizze timusizo jja mu interviewing ajja bikweka ati musizi olwo gwe nasanga ali olubombo baye yamuteeka ku musaala gwa mmere aniona sima New York de style owebivi New York yali yakola de nyimba ze nakwata mungu tali na Kenzo esatu zomanyi nyengambi nyimba ze yali akola abantu ze bamanyi yazikola tali na Eddy Kenzo oyagende wa Kenzo tali na lwo yakola olugamba abantu be bamanyi genda maso ronima kengeza okulaga nti Bobi Wine tuwachi tubawa respect yeyo tugezaako balaga si bya bufuzi nga gwe bwogamba abikoleredde nti byonna byogamba nti Bobi Wine yayingidde politics mu 2017 naye tukugamba nti mu 2007 we yayingira ennyumba ye gwe ki ekikugira mu mutwe politics amuyingidde 2017 naye mu 2007 yali ayingira nnyumba ye eyo gy'olaba alimu yagiyingira mu 2007 bwe tugamba mu 2008 yali avuga escalade regera kyegamba mu 2012 2011 gagabiri kati bannange enatundula embaga ey'ekitiibwa ekyayogeza abatono okutuusa olwaleero yagikola mu 2011 eryate eryakabenyi yaligula mu 2011 ogezaako okulaga ebintu nti Busaabala yajinja 2009 okugigulawo officially bintu byonna bijje mu art kati ngezaako okulaga gw'oleeta politics owa 2017 look at Bobi Wine before 2017 buli kyoweegomba mu nsi yali akikoze nga kijje mu art akubye ebisaawa yabadde akyasinza okujjuza abantu teriyo omuyimbi wano mu Uganda nkiddamu abadde aleeta abantu bangi mu bivulu by'okusinga Bobi Wine bw'oba omugamba nti gyali atubulye lonki ye gye yakola tulaga abantu be yaleeta tulage ne lonki za Bobi Wine 2015 twali e Busaabala kiggwa leero twalina esseeguyo yajjukira owewabukedde naŋŋamba sirabangako bantu bangi bwe bati mu kivulu oyo seeguyo twalina One Love Beach album launch bagiyita kiggwa leero album launch ya Bobi Wine nga bantu bajjudde bangi bwe bati e Busaabala yonna ne tumubuuza kati waliyo ayinza obbakuŋŋanya nga lonki ye nga si lunaku lumu esimu eri mufule mu bulungi muve ku bino ebyabana omanyi Megatron muve ku byabana bakola ebivulu ku nnaku enkulu anajjuza najja ne yeepanka abantu bajja kinyumu ndi bannange najjuza ani yage twazze ku lulwo tubadde tunoonya bwe tulaga wakoze ekivulu 26 December wakoze ekivulu 31 December 1 January ezo nnaku nkulu bene bugambo bebane bayogedde bano balina bayigiremu ki instead of anti kye bayigiramu kye kigambe nti omuntu ayogera ayagala art n'okusinga bo omuntu ayogera akoleredde art n'okusinga bo nti even half bo batunya Bobi Wine wa politics nengezezaako okulaga Bobi Wine nga politics tannajja nti byonna bye weegomba yali abikoze bwe tubala hits zaakoze abantu bye bamwagaddeko ebintu byafunyeemu byalagawo inspirations zaakoze kati waliwo abantu bangi nnyo era abavubuka abafumbiddwa ne bawasa because of that couple eya Bobi Wine ng'embaga gambye yagikola mu 2011 kati byonna byakoze mu art aba alina obulumi gwe bw'otalina gwobeera selfish because gweweerowoozaako wekka era wenkubuuza bameka b'oyambye baleete boogere boogaba b'oyambye ssebo oba nnya batulaba ng'oli muyimbi bameka b'oyambye sobera Eddy Kenzo kuba si ye yekka bangi gezaako okulaga nti saagala kwogera bugezi numba Kenzo sheggwe twagala okuyamba n'abayimbi nti it is important okubaako ettoffaali ly'oteekako ku bantu ab'enjawulo kuba naawe Kenzo nawe oli ttoffaali ly'oli nawe yakuteekako ettoffaali senga teyajja tewandibaddewo senga teyayimba tewandiyimbye kati ngezaako okulaga n'oba oli muyimbi ng'otulaba gwe faayo nnyo ku ebyo bw'omala obbikola bw'oti ati agenda kukuluma ng'olaba abantu bewawayirawo omubiri ng'omanyi bajja fuuka ba stars ab'enkya ensigo ze baasiga nga bamanyi kale abaana baabwe balijja mu music bajja sanga music ateredde kati mmwe be baayagaliza nti ffe bitasobodde kukola ffe ba Bobi Wine mu myaka gyaffe mwe abaana mujje mu bitereeze naye ate mmwe mulowooza bo tebabaagala ate ng'akugamba nti gwe ennyumba gy'oli mu kwerigira muze yagizimba n'akasolya nze yakateekawo n'omusinyi ze yagusima gwe ate oyagala kwefuula ogambe mbu ssebo oli wa kitalo nnyo singa nze yazimba ennyumba oba yateekayo omusingi ekitasoboka kati kyengezaho okulaga nti bano ba Bobi Wine baagala art kubanga buli kye balina bakikolera mu art n'amannya ge balina ero bagakolera mu art kati omuntu bw'ato nze mwesiga nnyo
kyova nali njapagira nnyo saha mwesiga nnyo bwe mbanga njogera ku nsonga za art kuba kati abantu bonna bolaba abogera ku art abagala nti Bobi Wine tabaagaliza bwebabuuza biki bemukoledde mu art oyinza okwesanga tebituuka wadde half of what Bobi Wine has done in art kati ate gwe nojja nogala tayagaliza art oba otegeera nze kyendowooza kye batannaba kwogala kukkiriza nti jasi yagezaako okuteeka light ewali enzikiza kati ate balina ebintu bye bakola ebyamanyanga Bobi Wine wajja n'abyogerako abanga abuusa abantu nga banyiiga bw'oba ogaa nti Bobi Wine tayagala art abo abali mu art abakkiriza nti Bobi Wine tayagala art muveeyo mu kuba akalulu ono agamba ndi ayagala art odde wano noono gw'ogamba mbu alwanyisa art adde wano abalonda bayimbi bokka olwa bali mu art bokka be balonda atukateekewo tugambe abantu tukataddewo kati kweno show abayimbi bagire si bantu tukataddewo kweno show golowooza ono muyimbi agwawa noono omuyimbi waagwawa tutandika okulonda naawe kenyini Kenzo oyinza okulonda Bobi Wine because akulinamu investment ate gwe omuyinamu investment tewali segeza gwe tomubanja ye yakubanja sente zino ze baba wadde ozoogerako ki sente badengezezaako okulaga luli lwakuba tuvuddeyo nti sente zifuluma bwe zityo naye oluusi abayimbi bano tubanenya naye sente tezituuka nga gwe bwolowooza nti kati omusajja agambe biliyoni zafulumye fe nitwala biliyoni zafulumye naye luli we zafuluma bafunako miliyoni 10 kati gwomanyi ki nti ate ku luno ziyinza n'obutawere 10 ekyokubiri kyebadde gamba ku sente ezo oluusi ziba ziri handouts ze nagambye nti omuntu aba asasula abantu be wayisawo sente ze zituuke ew'abantu abamukolera emirimu gye nga bwoganda sinisi sente megaton zinaziwadde kusasula megaton akola emirimu gyange abalaba bali megaton be bamanyi kati gwolaba sente zizze nolowooza zammwe kumbe handout egenda w'abantu be bakola mirimu gye omuyimbi ono ali wansi atali mu ddaala era agenda okugwira mu kikapu kino nga naye yeetaddemu kyovaolaba nti kekali akakobakulizo nti omuntu yesanga nga alina ovuma Bobi Wine oba ayagala oba tayagala asobola okufuna omusaala esente zino bwe zijja oluusi zigubanga musaala nti abadde bakola emirimu gyange abadde bavuma obulungi kati gwe nolowooza zammwe mwenna kumbe zaabali abadde bavuma obulungi kati gwe ziba olaba nga sente zifuna kyova nagambye nti abakola show ya politics banuli ntege bo bajja kukubira tooki mu bantu abalabe baagabidde sente ng'oggyeko art bakulage companies n'ebitongole ebirala bawadde sente era zaatuukidde ku baani otegere kiri kyegamba nti oluusi baba bali musasula bantu baabwe fene tulowooza nti batuwadde oluusi baba bali mu kuyisawo obusimbo bwabwe fene tulowooza nti batuwadde okitegera kyegamba era sente zigenda omaliriza kyobaza bagamba luli bagambwe abaana bali ku federation tujja kufuna sente tuzadde waaga abaana bali ku federation wana abasobodde okugaba ku sente ayinza kuwaako shiba sente zatukidde wa kati saawa eno sente ziba zigina kgenda wa Eddy Kenzo because kati yali is the one in charge ye boss kati nze omwana kasana mulide ng'agamba nti ate nze Bobi Wine yalina okujja okumbuuzaako ne president we ne ŋŋamba gwe ogwo mulimu bw'atakikola omulimu aba agukoze bubi olwo omulimu gwe bakuwa olaba munene ogwo mulimu kale kosobola okutta omuntu ati kati labayo kyandi kyegambye nti oluusi mutandika enkolagana nga temuli byakutta naye mugenda mu maaso ne bakuwa assignment nga yakutta olugukaluba kati oluguba gukalubye begambye bwosanga nga byatandika bulungi ne gukaluba naye nga gukyatambula ate omwana oyo gusenta muzimu kana kambata kasi baze bagamba tebajja funa sente aba bayimbi kabepange baze bagenda zifuna Kenzo teba munyole nga bagenda funa sente bagenda kwa kujam session nekira ati abayimbi baleme kuteeka nyoka zito kuba Kenzo bano nga sente zizze nti olusi tebazifuna nga be mulowooza nti zonna bazifunye mu bulambalamba toki baba bazongera bakugamba sente zifulumye baba bagala mu bawa akavimbo mulowooze nti bakola okitegedde naye tetulina bakomerera nnyo nti balidde sente because oluusi sente tezituuka nga nga we bazoogera nti bafulumiza biliyoni 10 biliyoni 3 biliyoni 4 zonna zituuse oluusi ziba tezituuse baba bafunyeeko sente ntono kati nga begambye ekya siniti yafunako miliyoni 10 otegeera kyegamba kati bwe tudda mu kkomere y'abayimbi oluusi tuba tulimba bali akoze balidde naye oluusi giba na misaala ffe nga tetumanyi babasiima kabakasiima oluusi giba misaala bantu babadde bakola okumala akabanga baba basuubiza kajja kujja akawera
gwe nolowooza tebazze kuyambamu naye nga tebaziwadde mmwe bo bali musasula abantu baabwe. So Ron Mark kingi bane tuli mu kutuga Megatron Media mbere nga musubscribinga mulikinga ate mbere nga musharinga kino kireko industry yaffe ndaba instead of abantu okuyiya kati focus erimu ku money. Industry ebyo ebintu byebidiverting abantu ne bava ku kinyusi nti nga bwe gambye nti bonna nga yebagamba nti tutandisa omulimu gwa kulwanira industry gwolowooza bye batandika nabo byali bya handouts like ensonga ezaali zibalwanya oba ensonga zebatablinga nga federation bogundi gye bateeka waggulu nga wonna kuba bweti triangle yaffe y'amawulire ensonga eri waggulu baali bali ku kya copyright era kino ekya ssente kiguddewo bukwi kati lwaki olowooza ate boogera nnyo kujja ssente nga okulaga nti bakoze nnyo ng'ate bye baatulaga tekyaliko kati saawe eno siraba simawo baba nakuddalamu okwogera copyright ate nze by the way kyendowooza ku copyright copyright basobola ogibawa because lwakuba nti n'abagisaba tebagimanyi naye copyright basobola ogibawa ate nga balaga nnyo nti bagimanyi tunatandika okukola copyright kyetagala question number abasinga n'abagisaba tebagimanyi abaana abo abasinga abayimbi balowooza bwe babawa copyright bagaggawadde bo kye balina mu bwongo copyright ngezaako okwanguyira kutegere kankulage nga boolaba kola tune kuba nayo era tebabimanyi nalaba Kenzo ng'ayogera kola tune ng'ayogera bifu byereere kati kola tune nti ogenda kugamba nti okola omutwalo gumu ogw'e Uganda mu kola tune omanyi kyekitegeeza omanyi downloads zeweetaaga okutuuka oweza omutwalo ogumu bwe guti ogw'e Uganda gwanyinyonnyola baga mulya sente zaabwe anti bwe balowooza mutulya sente zaabwe naye ngezezeza kukulaga romako bagiragira nga balya sente abayimbi abaffe abakola bali mu romako tubanyonyola babimanyi tuva tugezaako nnyo nga bwe tusobola otupromotinga nabo naye lwaki okweza omutwalo gumu bwe guti okuweza mukola tune si kyangu kitegeeza nti percentage kofunako katono bwe kati ogenda okagatta bwoti naye okuweza omutwalo download zeweetaaga ozimanyi omwaka kati ate nga bwolaba bwe bibala bwe bityo ne copyright bwetyo bwebala kati ogenda okubala bakugambe nina omuntu gwe nali naye nagamba nti copyright eyinza okujja omuntu nga bebeko naga ennyimba zange nsaga ebintu bya copyright abaana bazisale sizinaako buzibu kubwerere entuuke nze nkuba ekivulu kyange nga music gyali mu bantu ate lwakuba nti kati essaawa eno tikiba kizibumu nti kati tulina collecting board emu UPRS yokka nti UPRS ku ssente zeesolooza entonotono kale njogedde entonotono lwaki nti obuyinza bonna tennabufuna kusolooza ssente mu butuufu bwazo nolwedde beesoloozaako weyandibadde etandikira nga esasula kweza entono kati essaawa eno obuuza aba federation byonna bye mwogera waki temwogera ku UPRS waliwo ekiragiro temugyogerako giveeko tulina byetasobola kwogera wano naye eno music industry nayo business ya muntu obadde okyatunnyonnyola kino kirekawo industry yaffe bwe kigireka eva balina kumanya mazima kyekiyinza mubagamba kati Bobi Wine yagezaako bazibula maaso naye tebalaba abagezaako balaga nti babawuddisa n'ababagamba nti tebabaagala babamanyi omuyimbi enkoko yabawa olugero n'abagamba omusajja akunyudde enkoko Bobi Wine yalubawa agikongoddeyo n'agirese terina byoya n'agirumya enjala kanaatandika ogisulyayo akaberenge kamu nga emugoberera kati ye enkoko eyolowooza omusajja agiyamba kumbe agiggyeko emmere yaayo n'agikunyula n'ebyoya kati yo bweraba omusajja agikasukirayo akasigo kamu akaberenge kamu yo neesanyuka naye nga naye bekasukira bibyo just tomanyi kati nzegezaako okugamba naffe tuyambeko okuzibula abayimbi amaaso ekintu ekyandibadde ekikulu kyandibadde kola ku income y'omuyimbi nga tonalokoza ku handout za gavumenti tozirowooza nako basooke basitumilayininga income y'omuyimbi etya federation okuva lweyajja ate bizibu byeyongera bweyongezi mu ndongo income y'omuyimbi eyongera kulwanyisibwa kati nze mbadde nkola n'abayimbi ebbanga lyonna waliwo abayimbi sente ze baafunanga tezitoolebwako kati essaawa eno federation okuva bweyajja bakulaga buli income y'omuyimbi kati bagirondoola natuuse ne ku emikolo n'embaga temuyimbi kuyimba
ngera nazo baagalako percentage naye gwebuuza emyaka gyonna wadde bali bajjako percentage kati bazitandika batya bwafuna ekinana nga nga bagamba yitako 6% ng'ani azitwala bajja ku mukolo yategese omukolo gwe bagamba si babbi bubbi wabukinza omuyimbi twamulabe yayimbye gwe manager twagala 6% kati era omusajja ng'akugamba baabano bankubidde yino message bagimpeze baabano wazze weebali baagala 6% era nga tutwadde mu bayimba festival tebanana kumalayo sente z'abayimbi era ababayimba mwetereze nga bakugamba baagala 6% nga yuwala eweri eze collectinga sente kati bw'okola ekivulu nti okitegesa bantu bazze kusasulwa nga babadde bacunya muhangi baagala abayimbi bonna abayimbi awo ku stage twagalako 6% ku sente z'obasasudde lwita bibaddeewo nga federation tennajja nigezako okuzibula abayimbi maaso nti mwemulowooza bali mu bakolerera tebibaddeewo omuyimbi abadde alya sente ze ng'avaawo bulungi ne ku mikono n'embaga ne mutandika otusolooza otegera kyeggamba bandi badde bakwata inkamu y'omuyimbi sente ze yeekoleredde nti oba gavumenti egamba eyagala omuyimbi inkamu ye nti afunye omukolo gwe tumuleke titumutawaanya inkamu ye yeeyongere nti akola tuni gavumenti sente zetwala almost 70% tuzireke omuyimbi afune sente ze otegera buli obadde bakwatya sente z'omuyimbi we zijjira mumuleke omuyimbi ategese ekivulu waki tumuleetera omusolo omunene nnyo nga naye nnyini sente tazikoze bwojja sonaa kwogera n'abayimbi abo bavudde ebivulu biggwa ne bamulekamu nga wiiki ne bajja bamugaa twagala taxi osooka ne weewaana bagamba bafunye abantu 5 ng'ogamba 100 naye nga ne taxi gye bamugamba ebyaddala nga naye nnyini teze tazirina naye nga ate bamugamba yita taxi ekivulu nga amagoba gonna ge yafunye mu kivulu ng'agawaddeyo kati waki mbikugamba nti bw'oboga nti oyagala muyimbi sooka mu excusing ebyo handouts zireke tozimuwa zino handout Kenzo zaali mu kwewaana nazo bazireke tebazibawa babalekere sente zaabwe ze beekoleredde kale zino handouts zibazitwale ng'omusolo gw'abayimbi kati abayimbi babaleke tulabe oba tebaafuna sente lwaki tuba tuzeyo kale akagero Bobi ke yabagerera nti omukulu yayagala abeere n'emmere yammwe emberenge zammwe yabakasukirako abakanyukirako kamukamu naye nga yandibadde abalekera emberenge zammwe ne mwegabula nga bwe mwagala akulaga mujje nga mongoberera kamu nzaabawa ate nga n'ebyo yabibakuba wemba siriiwo temuli wemba siriiwo semwe mwina fukamira mwina sula mu ddoomu mwina kujjano mu hoteri mubere ng'abaana b'essomero you get my point kati Bobi yageza kubaga muzibuka amaaso bino bye musaba si bimuyino saba mugende musabe gavumenti ebintu ebituufu nti mutulekere inkamu yaffe buli muyimbi waafuna mutuleke zino handouts zimwe kale muziweeyo ng'omusolo ogw'abayimbi nti biliyoni meka biliyoni 3 zigenze mu bayimbi atozituwa zitwale mu URA egubeera omusolo gw'abayimbi such that buli wobadde osolooza abayimbi baleke otemeeri KCC baleke URA baleke kola tuni baleke ebivulu 6% baleke tulabe batagagawali naye tuli mu kuwuddisibwa nga tumaliriza gavumenti kyeyogerako kiri ekyamaduuka tosobola bakompenga n'abamaduuka amaduuka bali protected abayimbi tebali protected kitegedde amaduuka bali protected abayimbi tebali protected ate omuyimbi olw'okuba nti omulimu gwe gwa mutwe twandibaite tumutwalanga naki nawadduuka muyiiya alinga mubumbi aba yeetaaga support from the government okumuyambako ndowooza ezimu Nigeria ezo ezaagala abantu zino tezaagala ng'omaliriza bapoint banabimba muyigireko ki oweeyo ne bubaka abayimbi abali mu federation y'Kenzo abafunye obukadde 3 roadmark ki sente ezazze tebaziteekeramu nnyo ssuubi bwe bubaka bwange temutekayo ssuubi ddene ku sente ezo oba oli awo waliwo abantu bakinnoomu abagenda olya sente ezo ate ng'era nabo baba bazirinda dda ekirala mu lwabe sente enkadde ezasooka baani abazifunamu bano abafunako miliyoni 10 ezibawawuma bameka abazifunamu ekirala ekisembayo mumanye ebituufu bye mulina osaba gavumenti so si handouts mumanye ebituufu byetugezezaako bibatoemeratemera inkamu y'omuyimbi bagireke senga kyokka kye mudimandinga senga netudde na mukatemba ono gundi tatwagala gundi tatwagaliza gundi tatwagala jam session si yegenda okuyamba industry ndaba ennaku zino batamivu be bayimba ekiri ku jam session ndalabye ekikazi kiramidde ku kigirabwe ekiro kimwamba kati babasajja bo balowooza nti ffenna abali mu industry tetutegeera tulaba birabe ne tubireka tetutegeera nti jam session yegenda oyamba industry
kukungana ku hoteli begenda bona balowooza tutegeera tuli awo tubalaba tubakubire mu ngalo mwebale Ron Market walabye gundi Zambali wange muleke abana gabamu gundi abana bamuyiriddewo omubiri Bobi Wine president one naye ate ekyo bakiremeddeko bulemezi Zambali abadde akikola bulijjo bakisibadde tebamugenderera abadde bajja mu nkuuka abadde bajja mu nkuuka y'omwaka nga 3 abadde ng'akikola why is it that this time round bamuwadde nnyo abasinga nati kati abadde tebamulabangako ku stage kuba ajja kwesanga abantu abazze ku Africa nasi bajja mu nkuuka kati abambadde tebakimanyi naye abadde balaba Zambali naddala mu nkuuka abadde ng'akikola era nga yamuwa Bobi Wine ekitiibwa kyonna kyolowooza okubajjukiza ekirala olunaku lwe waliyo emisinde gya kabaka Bobi Wine lwe yaliyo era bajjukire Zambali yali emusi bajjukire ebigambo era bye yakozesa ng'ayanjula Bobi Wine sabi ebintu abadde ng'abikola bulijjo era yatuukanga lwawo ne we yamugamba naye mwana gwe z'ogenda kunkubya emiggo yamugamba Bobi mwana gwe okyatukubya nnyo emiggo ate nga bajja gitukuba olwalaavu gy'alina gyali lwaki byonna yabyogeranga nti yalinga ye kuva dda so obanga walabe Zambali nga respectinga Bobi Wine nga muyita president we nga gwe mulundi ogwasoose gwe nga gwe naye abadde nga abikola Zambali nkuuka y'omwaka mu misinde gya kabaka abadde nga amuwaana naye nti abamu bagamba engeri gyakubiza sho zino ez'ebyobufuzi yakyaza abenaale Mwaruna Kasolo anaabeera ddi objective nabo abawaana gy'abasanze just bo tebali ku level ya Bobi Wine kati Bobi Wine bw'oba oyagala okomparinga Zambali kyayogedde tolina kikomparinga kuba MP bano bakyaza olina kirinda lwali kyaza President Museveni awo njoleta comparison nti Bobi Wine wamuwanye katulidde ng'okyaziza President Museveni kati saawa eno tewali nsonga nevumya Zambali because sanakyaza President Museveni bano ba MP boyogera babeera nabo ku front line si level ya Bobi Wine abo ba MP Bobi Wine ali ku presidential level kati linda lwali kyaza President Museveni twabenga eje nayisa President Museveni tugambe nti weekubidde Zambali oli wamuyise president wano tomwanjudde bulungi naye saawa eno tetunafuna kapimo oba minzaani wetuweyingira bigambo bya Zambali tuline lwali kyaza president performance ya Big Guy instead of singing ali yampa amasanyalaze so Big Guy yasinzo nyumirwa show show ya King Saha kati ekyo kyegamba kikiri kye bayita second chance oba chance Bobi Wine zagaba zezo Bobi Wine yani agaba chance ate oba tomumanyi gwe kola kyo muyingire nga bw'oyagala ojja tegeera chance kitokerako nti bwaki omusajja oyo akugamba omuntu yasooka omuwa microphone yali Bobi Wine mukalya ye ng'atandika okuyimba Big Guy story Bobi Wine yageze yimba bwayise kawempe eyo waba Big Guy yewaffe mwabamanyi kati Bobi Wine ajja ku stage n'amugamba nti omwana ono abadde ayagala kuyimba naye bw'amulemesezza okuyimba kido ayagala bbawaamu kati n'asooka amulagamu nti ye wamuwa chance akola ki ajja kikuba naga sigenda kuyimba omwana ono mala muwa chance tamumanyi amusanzeeyo n'amuyita n'amuwa chance n'agenda ku stage n'ayimba kati Big Guy tayikyerabya paka n'olwaleero naye bwe yamuvaamu nga bamuego bimanyi bino bye bakusuubiza akantu ekyamuyitamu wakiraba obucupa babumukubye obulamu bumuluma abantu bamuvaamu ebivulu bimusala buli kimu kiganyi oli yajja buzi n'amugwa bugwi mu kafuba n'amwaniriza n'amulaga yeteeka bulungi welcome back home kyokka kyali kimala walabye yamukuba akacupa tewalabye endulu bwevuga Big Guy akolage booking ze ozirabe kati afuna booking zi buli kaseera kati mubuuze haga obuhaga yalese booking zi Bobi Wine gye yamuwa kweni yupingeza okulaga ffe twogera ku Bobi Wine oluusi ne bagamba mwana muyaye mumujubisa nnyo mwana omugamba mujubisa nnyo because tomumanyi ggwe bw'obalooza mujubisa nnyo gwe muyingire nga bw'oyagala otegeera kyeggamba ffe waki tugezako byogera omusajja si wa bulijjo oyo yowa generation eno ateekako amatala ate n'agajjako gonna switch yowa generation eno gwe tampalinga nayo at your own risk woba olowooza omusajja mumuwaana nnyo nammwe mumuwaana nnyo wuuyo muyingire gwe bangayo David Bitalo bamukuba obucupa David Bitalo bamukuba obucupa naye si kituufu kyekyaliwo si kituufu kubanga kwolwo ekyasinga okubeeza kyesaayagala kulamaani oyo omusajja wa David mumanyi ne basajja be
baatandika okulwanirawo nga baali babaganyi bo bakanyama balina akajanja bo bagamba ebyadde abaali tebalina bagaana yes kati waki yali abagaana naye baali babagamba kulindako ne balwana balindeko ki lwaki nti kize kyesaayagala David Lutalo ne brand yo okutaagingako ekigambo ky'okulwana tekikola makulu era nekakati naye omba nenjoga nekula maani mugamba ekyo tekikola makulu gwe David Lutalo webanga gravity taliiko taaga yakulwana yayimbye n'avaawo nga talwanye lwaki ekivulu ng'ekyo kiggwa nga eyalwanye yabadde David Lutalo brand yo tegattiwako kigambo kulwana David Lutalo sanga ku gravity it's okay oyo wa bulijjo naye gwe David Lutalo ku kivulu bonna abayimbye nga gwe bagamba gwe yalwanye bakanyama abo be bakubya abantu kyabadde kikyamu ekirala baade babagamba balindeko nti Kulamani Rasta Kulamani tamanyi byakukwata mpola ate yabadde in charge okitegeera yabadde akulembeddemu kati nze kyendowooza next time kye balina okukola ye alina okwogera ne musajja we Kulamani oyo David Lutalo alina okwogera ne musajja namugamba Kulamani wala tugende mpola oluusi ku bivulu nga bino kwaye Kulamani Rasta Rasta kati oba muyingira ebyo yaagala kukwata ekibuli nga Rasta naye yerabira ki brand y'omuyimbi we kwa brand ya Kulamani si brand ya David Lutalo kati Kulamani wajja kukivulawo naye star naye muyimbi jjukira ani amumanyi gwamanyi abamumanyi abamumanyi nga naye nedda kyetuba tukola si muzalawa tumuteekako wali ekibuye tumubuuza abantu nga 10 abadde ateeka ekireka nedda tubuuza abantu si kireka ngamba wali ekati wakigwa omutwe omulondera gy'omuteeka kati otegedde gye bamuzaala David Lutalo wetumuteeka ekatwe abantu bamumanyi tetugambe nti benkana ne David Lutalo ngezaako okulaga nti Kulamani tumumanyi nga muyimbi fe abamu nze Kulamani mumanyidde emyaka gyonna manager wa David Lutalo asinga manager yakabufuna tanaweza na myaka 2 naye si muyimbi tomuteekako kiri kati mumanyidde emyaka nga 5 8 10 nga manyi Kulamani ate mumanyi namumanya atunda bindazi ate kyemmanyi kyo omumanyi ate nyimba ze tozimanyi nzimanyi kwayo 3 kale mumunyamu musajja wange ayimba kale jasi tumutumireko nnyo mugere enjawo temuyingiranga nnyo otyo musajja ayengeri gyongambye muyimbi Kulamani muyimbi naye ngezaako okulaga nti ye muyimbi naye ye bwajja ku kivulu yetwalanga brand ye ya Kulamani star naye erabya nti kulunazenga manager wa muyimbi kanyama ebyo bijooga Kulamani muwagiramu kijja ne kireega akafuba ebyadde David sigwe bakutteko sigwe bakutte ku Kulamani lwaki bamukwatako manager wa muyimbi Kulamani nakola olutalo katolaba mubeera ku stage labayo mubeera ku stage microphone negaana mukula inayita manager we microphone nesi manager yeka ne bayasini we bali ne yasini tasobola sawali nasa chali ne lwaki Kulamani onze mbadde mugamba nganze nti olina brand eyo nesi engeri jowe karingamu ono bisi bwe alina okwekaringa otegedde kyegambye so kyekyo kyembadde ndowooza naye kibi nnyo okubanga David Lutalo alabikirako ekigambo ky'okulwana sakyagadde Okay, sibula abantu Ronmark kingi bane omusajja waffe wa Bonizo ayongera okujja ayongera okujja anyonyera abantu ajje wano kale jangu wano Bonizo omusajja waffe nnyo kintu akikoze kati abantu balagirire ng'okutta ekintu ekyo abantu balagirire twagalanga microphone twagalanga bakuwulira twagala nedda teeka wano neno naawe ogeze ekifuba kati waŋŋaana n'enkoko gyali eyawa wali waŋŋaana ate wawuna tolyanva bannange bwenzirya kibaye kibi nnyo gwojageja amataba toogalabe kati omukulu omukute bulungi kibi nnyo Bonizo mukwate gwokiyeka omukute kwata ono sebulagirira abantu Bonizo photography esangibwa wano Makindye opposite KFC ono ani atamanyi Makindye KFC waliwo abanaku abatalya nkoko eyo nga naye ekizimbe kiwanvu kirabika bagambagire ewa Fifi abamu batambula kiro abatambula ekiro ku bbala ya Fifi mumanyiiwo ku kizimbe kyennyini awo era wajja okulaba edduuka lyaffe liri branded bulungi nnyo Bonizo photography window events kitegeeza tukola emikolo gyonna embaga kwanjula abalongo
nedda tumina mukoba we muzi tojja tetumanyi nedda se opposite divorce nedda se twagala weddings parties mbaga kwanjula ekintu abantu mubawa gundi buffet byonna nga house byonna weebiri bawe namba y'essimu enamba y'essimu eri 0751 30 27 79 0751 30 30 27 79 jidde mu Luganda 075 asatu 27 79 jidde mugumu ajiddemu kamba wene endala y'MTN 0786 07 Luganda lutawaja ino ya MTN era n'aba WhatsApp awo tubagondereza ngweri 086 0786 19 19 50 5 12 12 banafu yaba bonizo photography bali wano emachi okay kaso ga KFC opposite KFC kubala ya Fifi ekizimba obotula tuli branded bulungi nnyo ekipande obokiraba kale tweyanziza nnyo kale road mark kingi gwe tubadde nayo nakulwalero abasobola okunkubira ku yange manya yange nyangu ku ya bonizo ensonga eri bweti eyange nsimu nyangu 0702 666 554 Julia wele nyangu omanyi olwo omusajja wooli yakuweereza ssente nina abalala oludde kundaba nina abantu bange ab'e UK bwe yakusaba ate kati leero n'ogaana oggiwaayo leero laputopu kati leero laputopu yange yabukadde kangimuwe kati wamma ssebo nze lwanimaako ekiyinzi ennamba yange y'essimu 0702 666 554 nyangu nga bw'ogiwulira kyoyagadde Mega chon tugamba tino bera ngo subscribing liking gaton bera ngo sharing anaku lwalero mbadde ne road mark kingi kasazo bweto nno ensonga bwazogedde kensonga za Eddy Kenzo ne Bobi n'abayimbi abalala ndowooza mufite mu ekyokuyiga sente zino abasinga mu yinza obutaziryako mumulowooza mugenda kuziryako temujja ziryako Romako Africa ekyali Romako Africa yaman Kola Tunes music distribution faba singa mu Uganda Romako Africa wonna woteekamu ba Instagram na Facebook Romako Africa ngo omuyimbi yenna ojja kuba tulina ne musajja wange Uncle Bobi manyi wamuvaamu tokyagala muyisaawo ejja muyisaawo musajja wange Uncle Bobi Nsubuga wa Subi General Hardware oyo endejje hane bakubatampa njagala sente ebintu ebyo ekisirusirwe njagala sente wagamba bapitusi bagenda gye bagulebe yangamba nkutwale waddamu kudda mu bintu babize ne Nordini wamma Uncle Bobi Nsubuga twagala okutumirako Subi General Hardware eryawo ndejje otuuke ku Ntebe Road ku Batabata n'oyambuka ekkuba erigenda endejje mu ndejje mu katawuni awo jalaba hardware esingonyirira eriko Subi General Hardware nene batunda kamukamu byonna byasuubula oyagala kamukamu byonna tubikola because stock tulina munene omusajja ekintu akikwasaganya ate beeyi nnungi ate nga biri ku origino beeyi malembe osobola okusasulako mpolampola nga bw'ozimba ennyumba yo mpolampola n'oteekayo akawunti so musajja oyo atubeereddemu nnyo era tumutubiddeko musajja affe asembayo tumumanyi naye ye ali kumpi wano ye ngenda mukulaga leero agenda kunjo kyayo wane Climax ntwalayo sinanyini Climax opposite Climax akolaki bagiyita Luke Flicker store bakolaki oyo omusajja waffe bamuyita Mumpowe Mathias Mugema ayina ekifaawe Makindi opposite Climax bagiyita Luke Flicker store akafo ka mulembe kakabi naye ye kyayina aleta origino obadde olina gy'otambuliyo ne bakuwa ebiri feeke gwe jangwe Makindi opposite Climax Luke Flicker ojja kulaba ng'ofunako origino buli kyakunywa kyomanyi nga kijjiramu origino so omusajja ffe twagala okutumirako Mathias Mugema aka Mr. Mumpowe munankyukakyuka Luke Flicker kati komanda sozi endala nyingi nnyo temuva ku mukutu gwa Megaton mbozere Megaton zimanye mbadde ne Road Mark kingi muse bulungi temuvaawo tukomawo